Eno video njikoledde Kadama yena amazeeko contract nga naye tayagala kudda Uganda. Mukwano nga tenaba kulowooza kutoloka mu kiyumba sooka olowooze ate bw'omala ofumitirize. Ate nzikiriza nti buli mbeera yonna eyina solution nga nnungi singa ogiwa akaseera. So nkwaniriza ku Kadama Life Channel gye balekoonawo osinziira okutulaba. Woba oli mpya ku channel yaffe tuwerabira okusubscribing. Nina abaana bangi benda kino ekintu bekimazeeko emirembe mazeeko contract saagala kuddayo waka kyokka bosi wange yangamba takyanjagala nkooye ayagala kuntikka kunzeza naye woofiisi njikubira essimu woofiisi tennyambye kakati bamikwano eno y'ensonga. Woofiisi yakugaba mu kiyumba ekyo emyaka ebiri n'ogikolako ne giggwako woofiisi eba tekyakwirako buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bubeera ku mukamaawo kubanga yo yakusayiningayo emyaka ebiri. Mu kiyumba mwoli ne bw'oyongeramu omwezi gumu oba wava mikono gya company probation yayo ya myezi 6. Emyezi 6 bwe giggwako nga mukamawo takomplayininze takuzizza ku woofiisi mukwano woofiisi ebisigadde byonna eba yabirekera mukamawo yaba akuyinako obuvunaanyizibwa na buli kimu. Kasitoweza emyezi 6. Abaana abamu bangi mugenda kufiira eno mu bintu bye mutategeera nti ate mmazeeko contract saagala kudda Uganda naye bosi wange ngambye yankoye tayagala nze nnyongeremu yagenda kuleeta mukozi mulala naye nganya okunziza ku woofiisi ate nze saagala kuddaka mukwano obwo bulamu bwo bw'ozannyiramu. Ddayo ewaka nga bwe wayiiya ng'ojja era osobola okuddamu n'oyiiya n'ogenda mu nsi endala. Nabagamba Saudi Arabia oba Dubai oba kisi ensi yokka omuntu gy'osobola okukolamu. Saudi bisobola oganda n'ojja Dubai ne bitambula. Dubai bisobola oganda n'ogenda Qatar ne bitambula. Qatar bisobola oganda n'ogenda Bahrain. Bahrain bisobola oganda n'ogenda Kuwait oba mukitegeera. Naye abaana abasinga eno ensobi mugiguddemu nnyo. Mukama we yaba akuyinako obuvunaanyizibwa bw'oba mazeeko contract n'asalawo nti akugulira tikiti mukwano genda eka. Gende otuukeko yiye pulaani eddako naye abaana bangi oluusi ne mutoloka omazeeko contract passport yo tebagikuwadde kyokka n'otoloka ng'ate contract obadde ogimazeeko kubanga toyagala genda waka. Ate ne mumala ne mufuna obuzibu ate n'otandika ogamba nali mmazeeko ne contract yange omukama bannange tubeere serious. Company ekoma ku myezi 6. Emyezi 6 bwe giggwako probation ya company eba yaggwayo mukama we yaba akuyinako obuvunaanyizibwa. Bw'oba mazeeko contract obadde okyayagala okukola mukama we agaanye genda eka. Oyo ye pulaani era omala okomewo. Oba mukitegeera omala okomewo kubeera osobola okukomawo.